message yange egenda wa Kamala byonna Katikiro wa Buganda. Katikiro wa Buganda ensonga zange bujjo njanze kugamba nti ojja olwawo nnyo okujja ojja leeti mu nsonga ezimu. Kuno omulembe Ssaabasajja Kabaka yaggwa abavubuka mulembe gw'abavubuka. Naye okuva Ssaabasajja Kabaka buli lwolaba emipiira gy'amasaza, buli lwolaba ebika by'Abaganda, buli lwolaba enkuuka, emisinde, abantu bajja na love eri obwakabaka bwa Buganda. Bajja na love eya Kabaka waabwe. Naye kasita love eyo ya Ssaabasajja Kabaka etandika okukka wansi, ebintu tebagenda bijjumbira. Abantu tebaalaba Ssaabasajja Kabaka mu nkuuka. Ne bajja nga be bajja wadde tebaali bangi. Abantu ne bajja mu bika bya Buganda, Ssaabasajja Kabaka tebaamulaba. Essaawa zino wetwogerera fe abantu babeeramu ebigambo si basanyufu, ate era bakulaga nti si beeteefuteefu kudduka misinde nga tebazzeemu kumanya Ssaabasajja Kabaka bw'ali. Katikiro wa Buganda tukusaba n'obwombeefu bungi obwakabaka bwa Buganda butegeeza abantu. Naye abantu boogera ensonga zaabwe n'olwawo nnyo okuziddamu. Social media, guno omulembe gwa social media, sigamba nti social media erina okufuga, naye Ssaabasajja Kabaka abantu be bakola Obuganda bakulaga nti baagala okuwulira ku ddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka. Naye tokifuddeeko, naye ogenda mu maaso n'okubayita okudduka mu misinde egya Kabaka. Gezaako okulaga nti emisinde kkiriza obagaana abantu bagenda kugijjumbira. Fe abantu babeeramu ne tubalaba n'ebigambo byabwe. Ate naawe okimanyi bulungi nnyo bwe mwatongoza emisinde, bwe mwatongoza t-shirt, comment nze ndowooza olina okuba ne ttiimu esoma comments ezo. Bakulaga nti weefudde Ssaabasajja Kabaka. Katikiro wa Buganda n'ebigambo mbikugamba nga biva mu bantu, eka kubeera na kyemalira. Wuliriza abantu Abaganda kye bagamba. Emisinde gino Ssaabasajja Kabaka nga tayogedde, nga talabiddwako, emisinde gino tegigenda kujjumbirwa. Bajja kubeera batono nnyo olw'ensonga nti baagala kulaba ku Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka ly'essanyu lya Buganda. Abaganda essanyu lyabwe nga batunudde ku mutanda. Mu nkuuka teyaliiyo, mu bika bya Buganda teyaliiyo. Essaawa zino mubayita badduke emisinde. Nze ndowooza Katikiro wa Buganda yessaawa owuliriza abantu kye baba bakugamba. Ate nze mmanyi comment z'abantu. Comment kikulu nnyo. Abantu bagamba ki? Comment oziraba ng'ebigambo ku saidi yo si birungi. Ebigambo bye bakwogerera buli lwolabika nga Ssaabasajja Kabaka badde bamusuubira okubeerawo tebibeera birungi. Bakutyoboola, tebakutyoboola nti tebakwagala, naye oganye okubawuliriza olwawo nnyo okubaddamu. Emisinde gya Kabaka marathoni y'omulundi guno, Emmengo omukulu Charles Peter Mayiga n'ow'emizannyo wo Ssekabembe, nze mbadde ndowooza emisinde gino mwali gisitoopinze mpaka nga Ssaabasajja Kabaka azze mu mbeera entuufu abantu okusobola okumulabako. Awatali ekyo, Charles Peter Mayiga, Katikiro wa Buganda, osusse okubeera na kyemalira. Abantu baagala kulaba ku Kabaka waabwe. Oba ali atya, abantu baagala kulaba Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka tasobola kubiisinga emikolo gy'emitongole gimuwa essanyu. Amasaza teyalabika, ebika bya Buganda teyalabika, mu nkuuka teyalabika.
mutaddeyo mbaate emisinde nga tannaba kulabika. Ssaabasajja Kabaka Abaganda fe abakkiriza mu Buganda fe be yasenza batayinaako mutawaana asenza buli muntu twagala kulaba ku Ssaabasajja Kabaka. Nze buli lwe wabeerayo emisinde gya Ssaabasajja Kabaka famire yonna awakanjigulira t-shirt. Kati sisobola kugulira muntu t-shirt nga sinalaba Ssaabasajja Kabaka.